Yes, okay, atugenda mbasa tenete Twitter ni Northeast Entertainment tusiza kotani kapita za tenete nagame ngabuli jewelry phone repair abasangwa mitana road bulaga ku mwenda wenyini tutandi kapita nti mtadu kwa fini megenda maso Date Martin production na VJM's video mulatenga bulijo tugama njema electronics abasangwa butelevu wa tawa bebukaba kutusake bya masanyalaze ku beye subuza at Twitter ni Northeast echani tanu kwa fini megenda maso in association with tutandi kapita si Cult Alliance Film Adventures echani tandi kwa Date Martin entandi kwa film egenda maso inosagala bakunyumirize kakatandi kabude wa usiku akawungezaako nga tulengera mezi yabadde etegekeddwako ebyokulya n'ebyokunywa emisubaawa naye ate nga giraasi zaagudde eri entebe egudde eri kwabadde kulyamu na kunywamu era okunywamu kuno n'okulyamu kwabadde bwe kuti naye oluvannyuma olw'okulyamu n'okunywamu kyekyaddiridde weetegereze kwabadde kugwa era egiraasi zabunduseeri naye nga yabadde empombozi nnungi empozi empoomu era ng'eriko n'akaseko naye ate tulengera oluvannyuma lw'okulya baagudde eri kiki ekyaleese okugwa kuno ekyali tandikwa firimu egenda maaso omwami ng'abuuza omukyala emirimu gitambula gitya omukyala yalinanga emirimu gye naye nga gireka gyali gyakyama era ng'omwami tagimanyi ogenda okweregereza omwami atagala omukyala yaseka busesi agenda omuyita Contract Killers ye firimu etandika egenda maaso ng'omuntu yenna anyweddemu era atagalamu naye okutagala kuno okulabika ng'okuliko akabuuza era ogenda okweregereza nga n'omukyala yagudde ku ttaka ekiraga nti ebyokunywa oba byakulya omukyala yadde engulu omukyala ekyali tandikwa firimu egenda maaso nagambe nga bulijjo emiyinza enkoreza agenda okwetegereza ye mukyala bambi yeetegereza obutebe bwagudde eri okwabadde kutudde omwami omwenge gwonna gwaweddemu ono red wine bamunywa nnyo ku kyeggulo oba kale oluvannyuma lw'emmere abaagala nabanywamu naye ye omwami aliwa kwe kutandika okwo amaanyi talina bulungi mukazi wattu ekyali tandikwa firimu egenda maaso yatambuza amaaso naye ng'awulira talina wadde otwanyi ogenda okwetegereza kyeyalaba kyammalamu amaanyi ogenda otuuka ku kisenge ng'omwami alinga yagoloddwa ku buliri omwami yagoloddwa ku buliri yalowooza oba akyalimu akagamba kwe kubaako engeri gyakola gundi okuyamba kuganye amaanyi gamugwa mukazi wattu era yatandika kaaba omwami yawandiikiddwako erinnya Lisa Mukyenyi ebyo ng'obitadde ku bbali tugenda okwetegereza poliisi eya bulijjo local police kuliko abaswati kuliko ebitongole ebikuuma ddembe ebirala buli wowulira obugombe bwa poliisi akagombe kano aka poliisi mpozi ng'olina ekyamu ku matu kaawukanira ddala nnyo n'akambyulensi akategeeza oleeta obuyambi buli wowulira akadde ka poliisi nga kakyamya ewuwo oba ogenda galamira naddala nga sigwobayise kakati yasooka n'akwata shampu omanyisa bwe mubaamu chemical eneutralizing omuntu singa owawedde owegiza obutwa omuntu ng'onywedde obutwa kwekutandika okuzza balance ekisooka omwenge gwennyini gugonza era guleetera entunnunsi okkuba ennyo kati omuntu wakuteeramu obutwa ayinza okwabya omutima wetegereze weetooloddwa ennyabo kumbe mutala yalinamu basitola ayinamu essimu n'asooka agijjayo n'abaako bakubira akubyewa akubye ku Sai Headquarters Special Activities Division Langley, Virginia mu bufunze SAD kakati oyagala kuyamba otya n'abamanyi ku Lisa okubya enamba nkyamu omuntu akuba atya essimu mu CIA enamba aba yagijjeewa ogenda okwetegereza omukazi ekifaananyi ekivuddeyo wuuyo babadde fayiro bamukoledde edda fayiro era nga bawandiiseeko ni compromised era n'asiimuulwa mu database okulaga nti abeerangako na mukozi waabwe omukulu yawadde ekiragiro ekyo
mukazi watogenda okwetegereza bamugyeko bamugete tukumanyi wano wokubye wakyamu yamanya kati ali ku lulwe era poliisi we mutwalira ki wetegereze najjayo emundu omwami abadde amwagala nnyo naye kati webituuse ate naye alina okulekanya alwanirira obulamu bwe abasajja bamulinze weeru poliisi eya bulijjo swati tiimu anaavaayo oyo oba tumugugumbule nyaba okuno kwe kulabulako okusembayo fuluma enju bamugamba afuluma enju alemedde mu nyumba ekyalitandikwa firimu egenda maaso era anoonya wafulumira kubanga talina nteekateeka yakubanga akolagana na poliisi mu ngeri efaananako bweti ate nga ne poliisi emwetoolodde kati ne bajja basookayo abaswati bamanyi babako funguwa mukazi alina Glock 17 eriko ne sound depressor guyita omudomo ogusindugoma yalyoka agwa kwonu ku musirikale abamu batadde ku ttaka abayingidde munda waawe mutujjeeyo nekitama mukibi mu munone ogenda okuwulira abasooseyo miranga myerere n'asumulula gaasi ow'effumbiro yayinamu digi zino zi sipooti ezitandikirawo yayinamu piki zino zi sipooti ezitandikirawo naleka okubaluka bano bagenda okwekanga ekibaluse we yafulumira mumugobe wuyo agenda obagoba ne tudda ku sayi I said fine, just send the coordinates. Mutusindikire coordinates. Omuntu gwe babadde bakegaana kati nga bakimanyi ni poliisi emunywezezza olwawulira nti atolose ku poliisi naye mutusindikire coordinates ekitegeeza kya bulabe nnyo omukazi ono singa asimatuka in the area wetegereze ekyatandika contract killers gyetandika egenda maaso evamu emus production atenga bulijjo firimu zinaga ezirimba agents baffe bokka era gyolina okulekanya onsanga nekyalitandikwa tutandika butani simunowekinga bulijjo mwena abatulaba wano nawali tubatumiddeko kaakati aliwa wetegereze basobola omutulakinga bamutulakinga temuleka genda bagambye tebamuleka nagenda obatayagala genda wuno ali ku digi anoonya kuba amefata bala wona ye amekata alemye amewondoka wapana kimbia kama unataka kimbia sijiwe kujapo wa usiku alikupiki mwana wabu wale ategere kiwubira asala amakona asala polisi elemedde ko wuna akutte ekintu mumunyweze kanywezeka kakano ali ku sport ogimanyi bike eyo sport etambula atebuuka efata ebbala mpozi ng'avuga yatamanyi kati yenywezeza ku kiwubiro zino zisikaira ntonyumya omukazi agenze kino kitwabisanga abasiru ndabanga omukulu yayomba n'agamba nti aba local police ne FBI bamuliko yamugamba downgrading sebo panange ebintu bya woda bikusobera kubanga okuyomba kumba otwala biragiro ate nga bakudduumira so naawe oli muntu kale okolera ku biragiro ng'omuntu olumu onyiiga naye ekiragiro oda ni woda sindiyo mawombi oba olina ogenda maaso n'okola ekyo akama ekikugambiddwa omukazi wuno agenda tebalina kuleka kakwate konna omukazi ono okulagani yali akoleddeko naffe yali field operative ebiseera bisinga bw'okolera government security organs wabaawo akaseera woobeera useful idiot nga bagenda kukozesa used and dumped bakusuule tukoze tutya namuga akubira mwami panel baba n'abatemu babwe abatali wala kati bwana panelo yali eno alina embwa ye gavumenti ziba n'abatemu baabwe era nga baba bambala ng'abantu ba bulijjo omutemu oyo tasobola kubeera compromised in the open era babeera in shadows kyoba bayita ba shadow operators kati wuno ali ku mulimu aliwa gwava okutta mutemu wa gavumenti ow'ekyama si gavumenti yonna buli ekitongole kya CIA bebayita aba black operations shadow operators bakolera mu bizikiza omubuuza n'erinnya lye ery'ekika nga talimanyi kadi bamuyisadde ku mulimu omulala ye paneri
wetegereze panel omukazi wuno eno poliisi ogenda okutuuka omukazi yeyasu bamunywezeza emikono ku mutwe oli muddusi tuli bagobi oli muddusi tugoba akoze atya yamagamaga waayitira bongedde munyweza ogenda okwetegereza ali emmotoka esembedde endala yiyo aba FBI webali local police weri ne SWAT omanya noyo ni oba wa mutawaana kati aba FBI basembera FBI ne SWAT baliwo abasinga ebiragiro bamutunuulira annange musibe empingu wetegereze ono omukulu azze yaani ne balyoka bamussa ku mpingu ne bamuyingiza emmotoka kale bakubira panel edakiika 3 30 minutes dakiika 3. Do you happen to notice a tall man with red hair? Wali olaye ku musajja omuwanvu n'enviiri ezo eziringa emyukirivu. Easy to miss. Forgettable face, average features. Kakati omukazi ono bamuvunaana gwa butemu. Waliwo abantu be yali ajjeewo. Jukira mu kusooka ayogera ne baawo oba ng'ayogera ne baawo ku kyeggula ekisembayo ekiro ky'olwaleero ng'amubuuza emirimu egitambula bannange omwami wo kubanga tamanyi mulimu gw'okola mukazi gwe oba okola mulimu ki kati ogenda okwetegereza omukyalo ono bamugamba ku bantu abaafudde era nga kiraga yebase kakyubula abadde anoonyezebwa wabula okubeera ng'otumiddwa ekitongole oba ekya security organ yonna kwega ekitongole ekyebyokwerinda naye egenda osanyeewo gundi naddala nga okolera mu kizikiza bano ba shadow operators kasita bakumanya obeera compromised kati tulengera ono saye kenyini yamucompromise nze balinga babadde baagala akwatibwe kyabadde kigendererwa ki kati omukulu ono yali amutwala yaga wano we ninja mukwasaganya mu mugende poliisi yabadde emugoba yonna n'ajejjako kubanga mu security organs kwegamba assignments zisinga ranka era wabeerawo ekitongole ekiri waggulu w'ekirala owa local police tawoganira ate wali w'amagye aba mu kufunga kati lengera gye yatuusiza omukyalo ono mu kasiko eno ebbali w'ekibuga naggulawo kiro vaayo ate ng'okkakkanye tambula ng'odda wali abapoliisi bamukwasizza omukulu ono kyokka siri mubi abadde akyayogerako siri mubi bantumye yamu ono omukazi alina obukugu tozanyisa ng'omuntu yali abaddeko mu magye baba n'obukugu naddala mu magye wababa muntu nsolo wabeerayo bali bakomando abakambwe kati abasajja bano kiki ekiguddewo omukazi ajjukira buli kimu kyonna we yabadde ali ku kyeggulo nebbanga banyumyamu babateze obutwa yazukuse nga baawe mufu ate nga poliisi eri ku mulyango ani yategeezezza poliisi ku bintu byabadde akola ate nga ye mu kutegeera kwe abadde abikoleranga bakama be nga bamutuma kuba omulagibwa tattibwa omusirikale bw'abe waboda ngendo omalirize gundi emaliza yi oba olina kukola ekyo ogenda okweregereza essimu ezze ekubirwa ono yennyini. Hello? Did you kill my husband? Wase bba wange nange gate enamba ogifunye otya yeewuunya kera musajja namusindise ate omugyeko namba omukulu yeewuunya ku bantu bali abagenze ng'abannamateeka gwe yasindikiddeko yabadde asindikiddwa kuva direct ewani ye Jim yakubira musajja namugamba wayi yangwira ddala Jim I'm very concerned. Nkwatiddwako nnyo akubidde Jim. Do you understand that?
Oh, yes, I understand. N'agamba otegeera embeera gye ndimu. Abantu bano abasebbanga bamanya batya kulisa. Kati batresinga essimu. Cellular trace complete. Kati baagala kumanya waali. Okumanya waali tebaagala kuleeta buyambi. Kiki ekyo? Tebaleeta buyambi, baleeta kufa. Baagala kumutuga butuzi. Tugenda maaso weetegereze. Efirimu egenda maaso. Tugenda maaso, njagala weetegereze. Tunuulira Linda Kiggwe yamira muganda. Omukyala yakakitegeera. Sebo babadde batresinga essimu ye kumanya waali kwongera banamutta. Kati basindise omutemu omulala paneli akola nga ye. Nono naye abadde mutemu wa gavumenti. Kati buli obeera ng'oli mutemu wa gavumenti, olina okukola emirimu gya gavumenti naye ng'olekawo ekituli w'opasukira singa giwunye. Saawa yonna bakuzuula nti olina mugaso. Oba ne bakozesa omulimu ogusembeyo nga gwa kutunda. Kati ono baamutunze. Najja obubbomu bwe. Omutemu najja. N'akasuulayo. Omutemu abadde ajja. Kandabye. Yasumulula. Akuba sambala. Mukka gubalagala ate. Nina engeri gye gutta amaaso. Kati agenda okuyingira omuntu guli ng'omukazi yamazeemu dda omusubi. Yamazeemu dda omusubi. Efirimu egenda maaso. Ne tudda kusiya Listening Post 1000 Coastal Array. Kadi waliwo abakolayo. Obanga okunoonya omuntu gw'onoonya nga abamanyi ate nga abadde abakolera amanyi buli kye mukozesa okufuna mutemu ki. Kati waliwo agenda maaso awuliriza amaloboozi. Gw'obadde okimanyi buli simu muntu gy'akuba mu nsi muno wabaawo ababagiwulira. Eyina gyesookera. Bino bye mudda ku masimu ne muvuma abantu ne bali kwetaaga. Bali kugirayo emboozi gye wavuma kasagga. Kaakati gwe nyabo sebo tokyuka. Bamuwambye dda. FBI, internet, what am I looking for? So, Yamugamba ayingire mu internet ya FBI ko nnonya ki. I know when this name was added to the criminal database. Njagala kumanya IPS oba IP address we bagenze maaso oba waliwo incriminating data yenna ali ku linnya lya Sarah Bentley. Omukyalo ne Sarah Bentley onayagala kukyuka alabe gwayogera naye tebamuganya. Nja kubesasi mu nkono ate tojja kiyita okutakula mu nkoto. Hell of a lot of chatter. Kati yagala kulaba oba waliwo incriminating data. Stay. Era bamutaddeko musango ki. Ye Sarah Bentley. N'anoonya mannya Sarah ogenda okwetegereza bamuzudde. Bamuincriminatinze. Sarah Bentley. Sarah Bentley. Who sent it? Ani yakitaddeyo. Wait, we have an IP address. We'd have to. Tusobola okufuna IP address. IP address. Omuntu yakoledde data oyo. Kubanga omuntu abanga akoze encryption file ateekeddwa okuba waagikoledde. Ebyuma biba biraga nti ono yakozesa kompyuta kikabwe ekiti ku ssaawa ekiti ku lunaku bwe luti mu kifo bwe kiti. Omuntu kasita bakufunako IP address. Oba owedde bino bye mukwata vidiyo n'ogiweereza omulala ng'ovuma ng'olowooza obajja kugamba oli yagitaddeyo nedda. Vidiyo gy'otaddeyo basobola okugikola ne bagamba mashini kye yagikoze. Era yabadde mu kifo ki. Kati abantu abamu ebyo tebabimanyi. N'essimu bwe kiri. Namugamba address. Mpa ne driver's license yo. Chuck Dittmer Ye gwe Jack Digma. Avenue. Abeera mu Rolling Avenue. I'm keeping this Eno ngenda gisigaza. forward. Kubanga singa onoogezaako okuteeka emboozi yonna awantu abalala gye tunyumiza wano n'ebibadde wano nja kuwaayo olukyalira. Kati agala kumanya bamuvunaana okutta Winter CEO wa White Hat Softworks. Kati eno ye White Hat Softworks company edikwota zaayo. Omukazi ono bamuvunaana okutta Lodi amanyikiddwa nga Wyatt.
eyali CEO owa kampani eno ye yamutta. Naye ogenda omutta yali agenderera ki? Bebamuvunaana kweka bamuvunaana gwa butemu era ababadde banoonya mutemu abapoliisi abazze ewuwe. Ekyo nno kiraga waliwo abayabatiipinze nga bwe nagambye nti omuntu yenna wobeera wa kitongole nga kinnamateeka ekitongole kikola ku mateeka nojolabika okuba nti okwatibwa ng'okola omusango kaba kaweddemu. Naye kati ono yabadde mukozi wa CIA era nga twalabye ng'ali mu files oba ali omu ku abali mu files members of the compromised files yali omu ku bo. Kale ekifo kino kibadde kiggale eno ye office ya Dr. Steven Winter era ayali CEO ebadde nzigale nga kuliko n'ebipande bya poliisi okulaga toyingirawo wano wakyanoonyerezebwako. Kakati bw'atunula wano ajjukira omulundi gwe yasembayo okubeera wano. Omulundi gwe yasembayo okubeera wano bakama be baamukubira essimu yali alina mu kuteekerateekera bbaawe byakulya. For my protection. This is a preemptive strike. Omusajja yamulumba n'amuteeka ku mmundu. Yamuteeka ku mudumu gw'emmundu omusajja neyeega n'amugaa nsolo kuwa akasente ondeke. Bani abakutumye. Naye abatemu ba gavumenti baba basasula bulungi ate olina ky'osobola kumuwa. Eyes only. Take it. Sorry. It wasn't in the briefing. Yamugamba atwale. Namuga ojja kunsonyiwa by'oŋŋamba tebyabadde mu debriefing. Tebyabadde mu briefing. Okubriefinga kwe kuyitiramu omulimu gw'ogenda okukola. Okudebriefinga kwe luvannyuma lw'omulimu gwe wakoze. Kaakati yakwata. Waliwo floppy disk. Omusajja gye yali amugamba okutwala yeetegereze okumutuma okujja okutemula omusajja ono. Omusajja ono aliko alina ebyama era ng'ebyama bye yali aguddeko birabika byali by'amaanyi nnyo. Ono yamugamba nti ebyama biri abitwale kono ndio ojja kunsonyi tebyabadde mu briefing kwe kumutta. Kati yakomawo ng'amaze okumanya nti bamuvunaana gwa butemu January nga 13 biki ebyagenze ku server. Akomyewo mu kampani erina gye floppy disk eri. Lucas Dipo yali banka esangibwa mu Tobago oba Tobago criminal data. Fayiro yiye ya Sarah Bentley yavaawa alabye sosi yayo. Floppy disk eri gye yajja kwe kutandika okukopa bino ng'abiteeka ku thumb drive. Floppy disk jajje ew'omusajja gwe yatemula yali yamutemula era gwe musango gwe twategedde ogumuvunaanyizibwa. Naye nagambye omusajja mu kumutta yali amugamba nti waliwo ebyama ebyali bizuuse era biri wano okunzisa manyi bakutumya onzite era bitwale kwendi ebyo tebyabadde mu kumbriefinga ku mulimu gwenjo okukola ogukutta. Lwaki akomyewo? Kwe kunona ebyama biri omusajja be yali agamba nga tannamutta. Wabula ogenda okwetegereza ebyama nga kirabika omusajja ono Jim yayina banka ey'ekyama gye yali atereka omusimbi. That now? Oguli mu Tobago. What am I covering up for you? N'amugamba kye twali covering up for you. Kitegeeza waliwo kye twali tuziika ensedeme kumanya. Am I supposed to believe the feds are fortune tellers? Reality is just a buzz deep in your skull, isn't it? What's Source 9? I don't know. Yabuuza Source 9 kyeki kono nsimanyi. And what did I buy? I've got an IP trail connecting you to the purchase. If you believe. Yamugamba nsobola okulabika ni kwegamba yakoze IP connection eri purchase. It's not. Guess who has the key? Yamugamba omanyi ekisumuzo we kiri. Jane, you've known me half your life. You've always trusted me. Yamugamba omanyidde obulamu bwonna obadde ng'onneesiga. Me, you're being played. You know what my daddy used to tell me about trust? Yamugamba omanyi taata wange bwe yansomesanga ku kwesiga. Goodbye, Jim. Weeraba Jim. Amutegedde balina ebyama era mugambye kiki kye wali ng'otutuma National Clandestine Services Directorate na zino CIA kali musajja mukulu ng'akwata ekkubo ng'ajja.
waliwo omuwala gye bakomye omunyigiriza okwagala omutta kwegamba balowoozeza nga ye munafu w'okuwaayiriza oluvannyuma lw'omutuma agenda ate omusajja oli owa software company kati baalina cover up gye baali bakola kati we yabatumanga ogenda okukola emirimu egyo ate n'amala n'abakompromisinga n'atipinga poliisi oba loko poliisi omukazi ono bamutte kati ate jjukira loko poliisi yeegoberera amateeka omuntu we mukwate yagala ekola okunoonyereza kubanga mu poliisi siwaliyo kuttirawo oba shoot to kill on site naddala omuntu gw'ogobanga talina kissi any armed suspect you shoot to kill. Not yet. It lies in the hands of the lawmaker. Let you play poker. Kakati yaja n'asinkana munywanyi we. What? Yamuga kiki? There was a baseline encryption on the files. Waliwo baseline encryptions eziri ku file. And she's got it. Kyokka girina? She destroyed the disk it came from. Kakati disk kwe byavudde yagisaanyizaawo. You really want to sign the form that flags his fantasy? Labayo. Ono Winston kirabika we bali bonna enguzi babadde nga balina pulaani zaabwe. Ono abuuzizza source 9 kiki kati agambye alina baseline encryptions ku file asobola okumanya file kiki file nti erinnya lyayo nera asobola kumanya bigiri munda kati ogenda okudda eno wali ogwo bakonkona bubi nnyo information extraction we tukiyita gano magye nega abaddugavu kalodi afuna essimu kaddugala ne wabaawo ennyonyi etuuka mu ttaka gwe tulengedde n'afubutukayo naye nga fayiro gyakute twalengedde eriko CIA nagamba CIA esobola okuoperatingira mu nsi etali yaayo okumanya America eno efuga nsi yonna eba ne beesi endala mu nsi endala naye tewali nsi ndala eba na beesi mu nsi ya America tekiriiyo kati gwoba okyebuuza lwaki super power ekyo kibuuze lwaki kiri bwe kityo kaakati basindika omutemu bayagala amaliriza omukazi ono nga tannagenda wala kubanga ovanga ku muntu nga yalina olugambo oluli vaito omukazi wuno yalinnya eddendeege asala Bahamas ayolekedde mu Trinidad and Tobago oluvannyuma agenda okudda engulu Port of Spain, Trinidad miles 2 off the coast yatambuza mmeri yatambulidde ku mmeri ekimulese mu Trinidad yategedde ono alinayo akawunti mu banki emu naye yabuuzizza source 9 kyeki zabadde files ze yakopye naye nga ziri encrypted nga twabulidde omukulu bwayogera nga nyonyola Winston kati bamukooneramu ayingidde mu Trinidad kati wayingira wano mukooneramu essimu yavuga nebaka abamateeka beetegeeza kakati bano nabo ne bategeera CIA etegedde omukazi ayingidde Trinidad kati ono ye Jim yeebuuza ate omukazi anonya ki mu Trinidad naamutandika okuba amasimu bantu ki be tulina mu Trinidad besobola okukwatagana nayo weetegereze ali mu Trinidad and Tobago oba Tobago oba Tobacco oba Tobago olengera Lucas de Paul Bank Port of Saint kajukira mu files yalaba mwalimu account number era nga account number eno eri mu banka ya Trinidad and Tobago n'amanya ne banka bweyitibwa kati bw'amala okuyingira wano yafuna ekyupa ky'amazzi jukira ono omusana guba mungi kyava atandika okutunulatunula atambuza amaaso
kati erudda waliyo bano abazungu ba tourists abaali balaba wayi nyabo nalungi twegatteko omanye abazungu wano basinkana mu nsi z'abaddugavu wayi naye babeera kunjako ate kugamba bano baze kufuna ssanyu sweetheart amitiddewo sweetheart kakati nga mugawayo ebyabemulibudde baka chocolate onaalya tali buzibu kati ono omuyayi yali agala nnyo kakasa banne nti mwangu nnyo sebo mu byokkuba amanda nga tatandika kulinnya kadde mu manda kati akalabye mukamu simayiringira omanyi simayiro kyetegeeza ku mukazi naddala ng'akyuka atunula atyo n'akusimayiringira ng'akutunulidde abanga gamba yes of course kati aba afuuse yes woman kati nga tamuleeta gy'abeera ye nalowooza alonze ekkubo baba kunjako baba bakera kunywa byengenge kati abayagala kumugjamu kyava jja atandise okwefulukuta omukazi okikoze bwotyo kumbe tali mukikola bukozi akikolera ddala You get $10,000. ngenda kuwa omutwalo gwa $1 singa okola kyeggamba He's gonna have a hell of a time cleaning up the sheets. Straightforward. kakati nga mugambo bakijja kutwalira abalala okutwala obudde okulongoosa amasuuka oyagala ki kwendi nkakasa ndya byoyogera najja ebbaasa erimu omutwalo mulimu ki ogukuweerawo omutwalo gwa $1 jukira bano ngeri gye bali nti balambuzi bajja kudigida having fun. Alright. Why? I thought you said you were alone. Undowooza ngambye oli wekka mulimu ekiteeteeyi ky'omukazi yambuza oyina essuuti What do you think I was drinking? ali ku mudumu gwa mmundu ayinamu ekijaketi awo kiblazer Bathroom. And you're not gonna move because you won't get paid. And you n'amugamba ku mulimu guno okyasasulirwa ddala saagala okola ensobi wadde okuba enduulu yamulabye mugezigezi ayinamu akateeteeyi kiba kaali ka mukazi yamugaye nti waŋŋambye oli wekka naye ndowooza ekiteeteeyi si kya mukazi we kadono kyava yerongoosaako amugaye tosimbulawo wadde okuba enduulu mpozi nga toyagala sasulwa bw'amala okunaaba ng'ayambala bulungi akateeteeyi kasanze wali mwe bino bye mulaba abakazi ku kkubo n'omugwa omanyi kyoba nga naye akwetega okwetega kulimu ebintu bibiri okubanga oli akunoonyamu akasente oba okubanga alina kyakunoonya kwega olwolaba omukazi eyeetega bane temuyangwa kuyika ndusu aba yasinga okubaako kyakwagalamu ekibuuzo kiri nti kikyaba akwagalamu so genda mpola eri omuntu eyeetega kati ono agudde ku wammundu. You're gonna walk into the bank across the street. Ogenda kutambula oyingira bank ng'osaze ekkubo waliwo akawunti gye tugendako essente zonna gye tujjayo kigenda kwongera ku bugagga bwo ate ono eri eyagala dde ogagga olusinga ku mikwano gye. There's a name, an account number, and a passcode. No questions, no paper trail. Yamubuuza manya ntya akawunti na byonna bina kyekiri okwo thumb drive, an account number and a passcode. Account number ne passcode yako. Account is James Whitcoff. Kakati mbwe erimanya ga James Whitcoff. Account number gye bagenda okunyagulula. Passcode biri ku thumb drive. Wetegereze. Kyokka n'omutemu amanyikiddwa nga Paneri Lucas de Paul Bank ziri ssaawa nyina kika 35 budde bwakumakya nga bagiyingira. Wetegereze. Bayingidde banka waba kamera omanyi okujja manya g'omuntu lwakuba bebye banka tebakulagyako bufaananyi tubayambe. I would like to access my safety deposit. Njagala ku accessinga safety deposit box yange. Sente ziri mu safety deposit box. Esente ziterekebwa mu safety deposit box abagagga basinga okuwebwa omulimu ogwo oba omukisa ogwo obutamanya nnyo sente zayina mu akawunti ye kubanga yekka yabalina oku accessinga safety deposit box eyo kali bamusaba passcode kyava akebera eruda ono yagimuwandiikidde kapapula ye James Whitcoff kwe kuyingiza mu password
oba passcode kale kwe kumuyisaawo bamutwale mu kasenge abeera safety deposit box. Safety deposit boxes nayo zibeera mu kasenge kaazo okwawukanako ne sefu ate omuterekerwa ssente za bonna. Kaakati ono aba ali wano. Call in a tip to the trainee, please. Tell them it's going to be a robbery. Kati yamugamba bategeeza abe by'okulinda mu Trinidad bagayino wagenda kubeerawo obubbi. Don't have intel on. Tetulina intero ku kino kwenti yenze intero. Poliisi ne bagitegeeza. Akitegedde eri olwakisesinze banka ye eno ne bamulagirawo nti sewa omaze okwakisesinga akawunti yo. Jukira akawunti eno it's a foreign account. Kati ne bategeeza ne paneli akola obwangu. Kirabika munywanyi waffe ali ku banka ate anyagulula bo kwe kuyitawo. Kati boolekera mu kisenge nakyo nno ssebo kibeerako oluggi lugumu titanium nga inches 6 teruba lwankuyitamu masasi. Kati essimu etuuka ku banka waliyo omukazi afaana bwati ne bwati aze kubba banka yakimanya n'agijja emundu tewabe yeetoloola gwe Somali teka mundu ku ttaka nyakuba essasi. Poliisi ejja yo bagibiddeko waliwo banka eri mu kunyagibwa kyokka Abamerika be bagibiddeko kumbe oli bakutte ku akawunti naawulira obusungu eri bamulaze ni bali mu accessing account yo. Which box? Number 36. Give him the keys. Kaakano mu ebisumuluzo gendo gyaka box yanguwa teeka omu byonna by'osangayo. Teeka omu byonna by'osangayo. Kumbe omutemu paneli wuno ali mu nfo paneli 36 keka box ako nakajjayo bamusanza ku street mama nyabo. Sente nga nnyingi nti nkimanyi. Olaba abanyazi abakungu abanyaga mu gavumenti sente zisuka mu over $1 million. Waliyo ne ka disk akaliyo genda nako nawo kateekemu. Poliisi eri bweru wetegereze. Kaakati tuba tuli ogenda okwetegereza ng'ali emmoroka endala etuuse. Omanyi bano ssebo abasirikale abatali ba uniform nabo abantu tebabasaako nnyo maaso naye ebitongole ebikeseera ne security organ ezisinga zibakozesa nnyo kubanga atuuka mu kifo nga alinga muntu wa bulijjo. Poliisi eri bweru yamugamba ensawo nedda. You shoot me, I shoot you. Bw'oba onsimula ne bali bakusimula. You mean that, don't you? Omuniga talemedde ensawo. Bag when I get to somewhere safe. Ensawo njikuwa amaze kakasa ndi nange siwaliwo ngwala. Kuba mukazi gwe nkulabye oli muwangu nnyo. Kino ekintu kye banyingizaamu simanyi bwe nkifuluma. Kati yamuga atu accessinga tutya roof. Accessinga bate bat. Kalodi atuuka. Yajja ameketa ebinyeebwa bye. Yamuga abagaye ba standing down. Bateeke wansi emmundu. Ono kyava ajjayo eyiye. Mu byobwekalinda amadaala gaba madaala ne assignment esinga lanka bafuluma bagenda ofuluma panel omutemu yabalinze dda. Kati ate no waliwo abagoba waliwo abava emabega eri ku kizimbe waliwo omutemu ono essasi limukombye ku mukono omutemu wuuli ssebo ali ku bulinzi banange kweyitawo naawe yabuuka kati bava ku kizimbe kiriko banka badda ku kizimbe okuli omutemu. Kati omutemu batakyasobola kufuna sabbaawa kyava ayitawo. Weetegereze efirimu egenda maaso Contract Killers. Kati ono ani abadde asimulira ku kizimbe kiri? Wabaddewo abadde asimulira ku kizimbe kiri. Weetegereze ono nga kirira ensawo bagenze nayo akasente bakayina omutemu uno naye akkirira bano baabano bakkirira mpaka wansi naye ono omwami mulambuzi naye engeri gyabuuka alinga atali mulambuzi
nga tebawamba emmotoka kukubaawo kati nga bagwa mu kabulu sedan nyiniko bakamugobyemu baka vuga ono genda vayo genda tuka okubaakubako nga beeyongeddeyo sisobola baleka kumala gagenda genda dagalewo emmoroka vayo batagivaamu nkuzivuddemu bwate emmoroka si yange tebangako wadde agimulekedde tumina gye mulaga ali ku mulimu abapoliisi abalindira ku banka Negotiated extradition rights in the event of bayiseemu but you do not have the right to interrogate. I realize who you are, but kaakati amugawa omukazi ono anoonyezebwa era muyambeko mu ngeri yonna emufunibwa naye mba mumufunye temuyina right emuinterogatinga. Ebiseera ebisinga omuntu bw'abeera mu interrogation kye batya ye information extracted. Kati Winston esimu eyajja yamwewuunyisa banka wabbiddwayo sente ku akawunti eya Jim Whitcalf. Bano baba beyongeddeyo laba ekiri mu kibuga laba okukyanga laba eggaali ulire gaddi ulire ebyo banange ono yatunudde eddanga anyinyibala embeera ekunyinyibalira embeera emunyinyibalidde efirimu egenda maaso weetegereze bannange Take you hunting? What? kati nga takomawo Jim To take me grouse hunting when I was a boy. ebintu waŋŋambye ogenda bikwasaganya kakati nabo ng'abakozi mu gavumenti munda naddala mu bitongole ebyokwerinda bakozesa woofiisi zaabwe ez'obuyinza okubaako bo nga ddiiru zaabwe ze balina okukutula naye omuntu yenna oba oli mu gavumenti oluusi tolina kunyigiriza nnyo naddala ng'olina ddiiru gy'oyagala okutula. Singa olaba nti ekintu kikuvudde mu ngalo olina okunoonya engeri eyanguwa gy'okiwozaawoza. Kale kirabika Whitcalf ekintu kiringa ekyagala omuva mu ngalo kino tekisanyusa. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Winston kati akubira musajja mukulu waliwo kaddugalago twalengedde era ng'agamba alina eki n'ab'obuyinza abasinga n'aga poliisi ne mba mubanywezeza temubajjaamu ekigambo n'eki temulina lukusa kukola ekyo. Weetegereze omutemu alemeddeko omulambuzi oloba eyazza okulambula nakwatemu yegobagoba gaweddemu mama kwatale kuba ne balira odinga omutemu ali sirias guno omulimu gugwe era teri agenda gumukolerako n'abalemesa muve ku bbala. Omukazi n'ayingidde akataka ali mu kkubo lya panya avudde kukola nsi ayingidde panya engeri emitawaana ono yatomera muli bali ne beeyongerayo. Ogenda okwetegereza poliisi ono apapa ofuluma emmotoka afuluma kalagira n'akababali kawatogera olugwe bangi yawanikirawo I'm placing you under arrest. bamuwambye bali bakutudde dda egenda maaso bakutudde dda kati kumbe balina gye baatuukira ekimoloka kwe kukisindika ne bakisettale. Tulimu Chaguaramas Jungle 27 miles off the coast gundi. Get into the church. Why? Satellites. Yamugamba yingira kyaki lwaki waliwo ekyaki ekikadde kyameramu n'amabanda kondi yingira kyaki satellites zitulaba. Satellites ziba ziraba bizimbe teziraba bantu kyava alingizayo alabe. How's your arm? Mukono guli gutya? Bloody hurts. What were you in for? Including the bearer bonds, a little over 10 million.
n'amuwa akasente. Sis. Kikino Enough? nkuwazimala. Well. Sente basanzeyo nyingi wotamuwako oba mukodo. And now since we're business partners. Nandowooza tuli wa business partner. Wadde amuwadde nyingi naye era atudde ku butoozi. Omuntu afunye omululu. Omulambuzi aluluvudde. Afunye omululu aluvuwadde. Last Pitkin. Namuka toyinza genda maaso. Okole ebintu ebyo wapatana tonneyanjulira nakuneyanjulira. Kati yeyanjula mbu. Where's the disc? Disc eriwa. What's it worth to you? Ai obadde ki? Know when to quit. Namuka negwedde lwopawa. Buli kaseera oteekawo embeera ezibuwaza. Gundi gwe ndaba nga ataasoboke disc eriwa. Jesus Christ. Mu safety deposit box mwabaddemu ka disc. Or didn't you notice? They've seen my face. Paranoia doesn't suit you. Kumbe omwami ono ayagala kulemerako. I don't stand a chance on my own. Ask me one. Namuka asinza kuleka kyasiyoka enzijano nga ndi mulamu. Manya ndi disc oba naye oba saagala bintu ebyo. Nkusaba omulundi gumuleeta disc. Look, just get me off the island, we'll call it even, alright? Kaakati obulamu bwe bwonna eno bwakyankalanye. Naye kati waali anoonyezebwa. Talina wagenda kuliira kasente ako. Okujja nga kakasizza ndi ali safe. Kwe kukajjayo. N'akamuwa. Kind of cute when you're threatening people. You want off the island? Well, this is your ticket. Yamugaba ayagala okuva ku kizinga kino eno etiketi yo. Disiki egenda okuyamba okuva wano. Ne tudda mu Port of Spain. Jukira bali 23 miles off the Port of Spain. Yamuwereza ekisumuluzo. Kyava yesumulula. Wasn't in the briefing. Yeah, you weren't supposed to be seen. Namugamba nti kino tekyadde mu briefing kwendera toyina kulabwa. Without further assistance. However, it is imperative that you report to me upon Abantu bano balina okgenda maaso babe nga bafunibwa nga tebannafuna further assistance oba buyambi bulala. I'm sorry. Era buli kyoba olabye kyonna oba olina kuripootinga gye ndi. Baba no. Get out. Kati nga mugani kwali kuba otawanyike. Fuluma. Ayina okgenda okukola omulimu. Batemu ba Amerika. Ebintu bwe biri birabika si birungi n'akamu. He lost her. He said he's made contact with another contractor. What is it, Alex? Sir, why am I being kept in the dark? Kati ono taagala kukuumibwa mu kizikiza ye Alex. The bank. I had no information on the assets looked. Yamugamba nti saabadde na information akwatagana ku ebyadde bigenda okubeera mu lokola locally mu kitundu kya Trinidad. Ono yategedde atya? Ono Alex ayagala kwekyanga. Ebigenda maaso byonna biki? Lwaki bamukuumira mu kizikiza? Kumbe biri bya bakama be. Ate nabo tebali beetegefu kubuulira buli omu. Era buli oyagala okumanya ebisinga oba oyolekedde kufa. Shut up. Kaakati n'omulambuzi sebo muyagadde bafuuke business partner. Kuba kirabye omukazi ono gyakoma okubaako embirigo, gyakoma okubeerako omukisa. Kali batambulira ku ttale. Kali balina akayumba ke baagwako. Kyava mugamba abika ekiwundu kye. Balina amatwale ge baguddeko. Kwe kulinnya mpaka waggulu. Bakonkona maka ga muntu. Good afternoon, Matt. Nyabo sibyo otya? We're tourists visiting from. Namuga tuli balamzi tuli mukyala wano. Naye This is so embarrassing. kale tuswadde n'okuswala kwa mutuufu twabuze kyo twetwagala tukube essimu mikwano gyaffe kituyambe. My manners. Ensi yagenda wala ebigambo byogera biba biwulikika naye olina okubisaako sitampu. Kale kino kibe kyakuyiga eri omuntu yenna olina gw'obuulira. Kyova olaba ennaku zonna n'abakyala tebakyawulira nnyo bigambo by'abasajja wadde biba mu lulimi lwe bategeera. Era yogera ng'olina ekiwerekera ebigambo. Kagamba ebigambo byo bisseeko akazigo
ebikaleetera okuwulikika amangu. Kati bawaayo akasente ne bagaweza n'okutuwa luumu mwe tusula, baagala kusula n'okusula. Kati yakwata kompyuta, laptop, ono n'awumulira wali. Sasiri amugulezinze wano ku mukono. Incoming text, waliwo text ejja jemu gyebale. Bamubuuzaako, ani ambuuzaako ono? Kyava abuuza ono Jeni. Source 9 in pocket with decryptor. Would like to negotiate. Source 9 ajina mu ngalo. Kono nti tuteesa kuki. Namugamba lekera okupretendinga. Source 9 ajina ne decryptor. Kitegeza bw'agigula. Onamubuuza na have you opened the file? File ogigudde kwenti sinaba. Ekyo kirungi. Kuba tebaagala amanye bigiriko. Kati ava mubuuzo oyagala ki? Njagala mulekerawo okungoba munzijeko ne FBI record yembi ey'obutemu kwenti kisoboka. Tulina okudebriefing. To debrief you is tukukunyonyola nsobizo ze wakola mu mulimu na nsonga lwaki onoonyezebwa oyinza osibira mu kkomera. Kwendi eyo final offer gye tukuwa. Kono njiganye. Mukuteesa kuno tekuliimu debriefing. Tayagala debriefing. Kubanga debriefing kitegeeza munyweza. Kwewaayo gye bali. Then balabe bwe bakwatibwa ekisa oyo Gasiya agiganye. Kyekibadde. Can't afford loose ends. N'agamba I can't afford loose ends. Siyinza kufiirwa. Siyinza kukola loosi mu kino. Oba sikkiriza kuyuuyibwa. Kubanga engeri yokka ebadde ey'okukozesa oli kye baagala kumuyuuya. Kakati ono yawulira nga ayagala kaaba. Kuba ono abamunoonya bannamateeka ate b'amaanyi kitongole kiramba. Kati tebayinaawo bulamu. Kyobala amwesibye naga atonnejjaako. Abasajja bajje bangweko bankuba enzeka embooko tugenda ffenna. Kati yasooka n'agaana naye disiki eno eriko ki? Ayagala kumanya. Yes, it's foreign financed. Then what's it doing in a safety deposit box? Say aye. I don't know. Disiki eno yasangiddwa mu safety deposit box tamanyi kiriko. Kati nasaako decryptor. File name source 9. File name bagita source 9 oba file eno bagita source 9. Kati kumbe omulambuzi n'asituka. Kati byonna byoliko ndaba kibooko batugoba ne naawe era oli awuuza tomanyi. Like better to move because we don't know when the next. Omulambuzi kumbe yabadde serious. Ebigambo ebyasoose siyinza kuviiramu awo ku ngwala zibakankuba ngende era nga nange nviiriddemu awo. Muganda kyayita amakaya. Kati ssebo kyamulumbanga ne kitoolatoola awo nga tekisabye ekivubuka kibbi kino kibbye. Laba. Kati kumbe noono naye ke bamukoze awulira nga atankose. Ate mulimu abakyala abatankuuka amangu. Awulira nga atankose kumbe ye ametankulayi. Ekyo kyamukoze kimujjukiza engeri bbaawe gye yamukwatangamu era n'amutankula. Kati noono naye amutankudde. Kati gwe lwaki otankula banno? Kumpa ajjukira okufa kwa bba. Mubaamu abakazi abalina ekisiraani nga buli musajja amwagala gwe batuga. Kuba ebintu byajjukira omusajja ono baamutuga era yakaaba. Mubaamu abantu nga ye buli weebaka n'omuka. Omukazi okwebaka n'omusajja yenna. Kale waba akusiza ekisiraani kitono ka booda ke kakuba. Naye wabayo abakazi nga ban'ogusiraani ogunene. Otomerwa takisi buli w'omusinkana, otomerwa booda, otomerwa. Firimu egenda maaso weetegereze. Omulambuzi esente ze bamuwadde zaadde nnyingi yadde n'ensonga lwaki atagala genda. Kuba atayagala kuviiramu awo wadde omukono gumuluma. Wali obaddeko ng'akaddaliddali kakuluma naye omu ku bazze okusaasira obulwadde nga yoyo gwe wayagala edda.
ate najja kuwa omukisa. How long was I? About 10. Banga kiri mazenga. It's done. Namuga julabe. Decryption etero okumaliriza. Obedda yeebase. Kyava ajja yambale. Byonna ebyabaddewo yabikoduze ng'ate bwajjukira n'ebyaliwo ebirala. Kati wedda tategeera nnyo kigenda mu maaso. Obedda balinga abali ku mutamiivu. Stepdad's friends. Kwegamba buli kimu abanga akifunanga ekirooto. Bano baabano. I found them. Bali mu Trinidad and Tobago. Tubazudde. Shoot them around. Trinidad and Tobago gye bali. Up by the cops. It was Whitcock. Tebaagala kuyita poliisi. Kuba mulimu guno baagala gumalenga gwa munda. Kaakati tuba tuli ogenda okweregereza nga lumulala ayingidde. Noonyaako mikwano gyange nkana wano omukyala n'omulala. Omutemu ayingidde bali waggulu eyo. Just trained the ones who discovered all. Ono yajjanga anoonya mikwano gye. Like me. Kali bakedde kwetegeka baasuze wano bazze jjo. Omutemu paneli manyi njagala bagira tugira. Decryption eri complete. Kali baagala kusoma ku file. Katonda wattu lwasoma file. Walengerera mu ndabirwamu. Mutemwaze. Mutemwayingidde. Omulambuzi. Omulambuzi yeetadde mu by'abakomando baagewusooli ali ku ttaka. Sule mundu. Yasuze naye. Is he dead? Yasuze naye. It's up to you now, isn't it? Naga akiri gy'oli si kyo. Drop the gun. Sule mundu. Nagisula ade bagitunuza muli. Hands behind your head. Emikono mabega w'omutwe. On your knees. Odde ku mavivi. Basi. Who's your handler? Ani handolawo. Off, isn't it? Kya bulijjo baba ne bahandola. That. Onambuza ani akuhandolinga. Kyava kuba essimu. Back in my pocket. Package eri mu nsawo zange. Bring cuffs or bag. Copy. Ne bamuwa ebiragiro. 2 minutes. Dakika bbiri. I ask. You got 60 seconds. Olina seconds nkaaga. Whitcock was my handler. Whitcuff yahandola wange. It's a worm, maybe a virus. Balina woomu oba virus. U.S. financial stream. Baagala giteeka mu US financial stream. It destroys money. Basobole okulabika ni babba ssente. Eno disiki ekigibaddeko kuliko ngeri ya virus oba kiwuka ki nga baagala giteeka mu US financial streams balyoke banyaga essente empya n'enkadde. Pulaani yaabwe ebadde bagivudde dda naye nga babulako nnaku egigenda nayo mu maaso. Kyobula baali balina okutta CEO. Ono olwamagamaga n'amusimula n'amuggyako emmundu. Ono omukazi mukambwe nnyo woba omuwambe tomuggyako mundu. Balina okutta CEO wa software company eri kirabika ye kiba developingira. Era yagamba ono nti waliwo ekyama ekinene kyemmanyi ekinzisa. Bano ba software developers baba balina obukugu asobola okuteekawo ekiwuka nga kigenda kubuzaabuza ssente zitambule. Mubiwulira wano. Obukadde bwatambudde biliyoni simanyi tuliriyoni zatambudde ng'ezirina amagulu. Ozanya n'okuzanya wabaayo abakugu. Kati bano babadde baagala kubba mainstreams eza finance mu America naye nga batandikira ku kiwuka. Kaakati yakuba essimu. Ono amuganyagala okuba essimu naye kyebagenda okuddamu. Bamugamba olabyeko ku kintu nti nkirabye. Oli najjako. Kitegeeza n'ono ali compromised. Buli alaba ku fayiro eyo era namugenda osuubira kulaba wano ku kintu kyonna. Ne bw'oba otusse kati bo bajja kugamba walabye ebyama byabwe era bajja kutta. Kati kwate kubo tuve wano. Kwekwata buli kimu baveewo. Kati eno poliisi egoba tebamanyi kye bagoba. Bawoza tukwasisa mateeka
kumbe bayamba ba criminal abaddala bali mu gavumenti. We have a problem. Tufunye ekizibu. Bano kwe kuyitamu bagenze dda babano bamazeemu omusubi. Wetegereze ono nakoye ono byembirigo tabimanyi muntu wa bulijja nti mulambuzi. Yes, Director. Come on, get up. Access this controller. Give us access now. You will use the right phone. This goes higher than Whitcoff. Yagamba neetaaga ofuna wentu tukozeseza essimu. Come on. Yitawo. Tulina okunoonya engeri gye tunafuya Whitcoff. We tutanafuya Whitcoff tewali kiddako. National Gladenstein Services Acceptable. Operation Breach. More latitude. You've lost 2 assets. Wakafirwa assets bbiri. The third. You want me to fix it? Oyagala nkitereze. You have no working file. Toyina working file. She's got your money. Ayina sente zo. You call that fixed? Ekyo kyoyita okutereza. Don't forget. Teweerabira. You involved me. Naawe mubi gwe wabinteekamu. I'm late for a meeting. Nze nno ndi kikeerezi ku meeting. Okwatakwata abakulu. There's still time. Ono amugendi gwe wabinteekamu kwani wenna kubikuteekamu ne gamba osiruwale. $400, Matthew. Okay. Kati ono yakwata akaseni n'abakuba akawa. Kyava abaga bamulabirira omulwadde we. We won't be long. Don't give them your name. Namugaa tetujja kulwawo tubawe erinnya lyo. You hurt. Mundeka wano kwendi olumiziddwa. Don't you allow it. Ogenda tukereesa ate nga twetaaga okutereeza ensonga eno mu bwangu. Tujja kuba tuwuliziganya. You can make it. Manyi osobola okukikola. You can make it. Bamuga you can make it. Place to make a phone call. Where'd you park your car? Bateekedde okulabika ne bafuna essimu. Baagala kunafuya Whitcoff. Ono kyava ayitawo. Bamulese kuba emisinde takyasobola. Bamugaye tetujja kulwawo won't be long. Bayinaye bamulese. Tuli ku Trinidad and Tobago. Nga bakwata eggaali. Ono naye bamukompromisinze dda kasalabye ku byama. Olwakubye essimu oli amugaye gwe kuba essimu omubuulire byolabye. Olaba bono osigalako yamuggyako. Kadi nga badda mu ggaali. Kali baatuukira erudda. Tuli mu city limits. Maire entonotono kuva coast of Spain. Give me a phone. Mpa ku ssimu yo. You're asking for it. You'll keep her dialing Dogwood with my pass. Kyava asaba. It runs out. Should be easy to trace. N'ajjayo emmundu. I'm not stupid. Kadi essimu yagitikuba n'agiteeka wali. We have what they want. Ayagala kuteekawo mbeera. Abasajja bano balina okuteesaganya naye. How's she doing that? Akola ki? Kati yakuba essimu. Bano basobole okugitulwesinga weeri. Teyayogerera ku ssimu. Obusungu bumutta. Kati baakubira ono. Essimu bagitresinze. Ne batresinze ya paneli. Kati kumbe bano kye baagala. Bali wano mu kifo kino ekifo kireka kikadde. Kiri abandoned. Tebakyakikoleramu kintu kyonna. Kati bagenda bayita wano nga bakimanyi. Kati atoni yali sinayipa mulungi. Kati nnyonyi ye yajja. Baagala akalimu kano bakakole mu bwangu nnyo. Mu bintu bino oteekeddwa okuba omugezi onooba wakusigaza bulamu. Kubanga bali kye batya ge mawulire oba ebintu byonna information ali kwa disk eno baku disk eri okubanga bigenda in the open to public oba ensibu ekimanya bali basobola osibira mu komera. Kachobola omukazi yabawadde chance ba negotiating Whitcoff neyefuula omugezi n'alaga nti akyasobola okunyigiriza.
kati byo nembeera ebeerawo bakulaga olina okutya mu kutya kwokola ensobi kati kumbe ono omukazi teyatya kati zireese bakomando kyobula wa Winston yanyiize omukazi senga bamukoledde kyeyabadde ayagala singa tabalinako kati bayingidde bagenda kusuula bano omundu netandika waliwo sniper wano man wano bullet She took out the whole team. tiimu yonna eri ku ttaka ono agenda okulira ensi kyembalagala afunye obujiji amaaso gamutwampadde awulira teyeetegeera mu bufunze egenda maaso weetegereze target waliwo bali ku nnyonyi kano kakano kambuka sambala kirira amadaala target master bamulabye mukazi ali wansi nyonyi nekyuka wuli adduka ddamuli bamuconcentratinzeeko kano ne kamusimbako kakimanyi bakalaba imukutte sinayipa n'akalemesa sinayipa panali ono asojjoka akasajja kamuli bubi eggwe naye nakambaza ennyonyi nesooka yewugulamu omanyi waliwo ogambira nti abaaji ennyonyi yeewugudde limukutte esase eryo nze nagaane balikuba mu nkwawa tosobola vanseko kiba kirala akasajja kalemeddeko bulala aliwa efirimu egenda maaso ne kabala agasigaddemu ono akyatolina bannange gwe ennyonyi yadduse eya sapoti kati kali ku lwaku ennyonyi yamazeemu omusubi firimu egenda maaso
weetegereze nnyo, weetegerereze ddala. Tugenda maaso ne firimu, njagala weetegereze. Banange kamuva mabega. Muno ogenda olira omukazi akaaba olutalo, kaagala kumusogga. Ajja Paneli yali mutemu waabwe, ebintu bikyuseemu kati. Bwe tujja kusutta mbw ali loyo eri bakama be. Naye kakuba essasi nemala ne bakanyweza. Why me? Lwaki nze? It was Merlot, wasn't it? How did it taste? I'm going to borrow your phone. Kwenti ngenda kweyazika essimu yo. Yes. Naakubira Winston. Code is Alpha Tango. 6907. My handler's Witkoff. I'd like to check in. Yamutegeeza nga handula we yamucompromising. I want you to listen to this. Njagala owulire kino. Mpa akasimula. Do you understand what just happened? Otegere ekibaddewo. What do you want? Oyagala ki? Who is this? Onaani? Is it still intact? Absolutely. I'll say it again. Yabuuza ba Intel akyali intact. What do you want? Oyagala ki? Linking the development Of an attack on the Federal Reserve to James Witkoff at the CIA. foreign finance. I'm sure congressional oversight will be interesting. N'amugamba manyi buli kimu kyonna ekikwatagana ku Federal Reserves. Era nga Jim Witkoff n'ebigendererwa bye badde ayagala okulikani asannyalaza n'okubba ssente. You do not pursue. If I Saagala kuddamu kugobererwa oba oliawo ekyama kyammwe kisigale nange. What's to stop you from turning over the file once I let you go? Kiki ekinaakulemesa okuba nga fayiro ezo zigaba oba n'okubijajame bwe nkuleka n'ogenda? Never have. Ye tannabeerako na kisuubi, era kyekintu kye yasooka okusaba musajja mukulu Witkoff n'agaana okitegeera. Kati Winston muntu mukulu. Omukazi ono gye bakoma omulemesa abantu bajja buuza kiki naye kyo. use it. What's your name? Erinnya lyo? I forgot. Ndyerabidde. Saakala oluko gaali gunnamulabako. Buli omu abeere ku lulwe. Kasita Winston akkiriza jjukira mukulu w'ono boosi we. Kale essimu evuga. Yes. Wangi. Sebo iyo. Witkoff. Witkoff. Owaye nze. You hungry? Yamubuuza oba muyala. Yandyagadde banyumyemu nga bwe balya. Mukama we kennyini yamukubidde. Winston kyava asituka. Ebintu yabikutte bubi. Bw'omanya nti olina ddiru gy'oli mugoba munda. Buli w'olemererwa naddala jjukira dde wali weeweza bintu esimanyi bigenda obi ffenna bigenda bubi go wabinyingizaamu. Ekitegeeza oli wa lugambo bwenkanidde ayo bakuba kibuuka osonga mangu gyendi. Kati nno wuno amuyise. Don't forget to turn out the lights. Yamuga Alex towerabira okugjako amataala. Don't forget to turn off the lights. Ng'akwata kubo ng'ayitawo. Weetegereze. Ken, heading back to the company after this. Well, enjoy the paperwork. I'll miss you in Mexico. Kakati ng'amutegeeza gy'abakola paperwork na biki. Spooks our way. Buli kimu kyatambula nga twakibala ku bitabo.
You know, I can't remember the last time I saw you outside of the agency. Mundi gwe yasemba mulaba werwa agency. I've done this more often. Yali tamanyi nti ye mutumbavu asinga okubalirwa. Bw'atunulira ebyokulya n'ebyokunywa. Wangi? How poetic. Omwenge nze nguyiyeemu. Nanti nze naguguze. You didn't fix it. Ebintu byakulemye okutereeza. Why? Wagambye ensobe gyazitereeza n'otatereeza. Saazitereezeza. Tugenda okuva eyo. Munnaffe bamugjeemu. Yo omuwala yasuubiza Winston nti sina mitaana gye njagala naye abannemeddeko. Munzigyeko criminal record era mbeere nga atazanka omusango n'abanoonya banveeko. Nze siina kizibu. Kaakano ssebo omulambuzi yalemerako. Najja n'adde saagala mbirigo naki. Naye byaddala n'adde njagadde ggwe. Ate kikazi kiyiiya wabula kitemu kya gavumenti. Kadi ssebo muyaye ng'alemerako. So eno yo bwe tubeerabise. Twali tulaba contract killers. Tubaagala nnyo mwenna abatugoberera akuume.